ku Lutikko ya All Saints Nakasero kubadde kusinza na kutendereza okuva eri abakkiriza mu kusaba kw'okujjukira amazaalibwa ga Yesu Kristo. Ennyimba ezimutendereza n'okumusuuta kw'ossa ebivuga eby'enjawulo bisaanikidde Lutikko yonna. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yakulembeddemu okusaba kuno. Bw'abadde abuulira, Kazimba asabye abakkiriza okunywerera ku mulokozi kuba ye yekka atalibalekera. We should have that confidence that he is with us in everything, what come may, come and by. God is with us whatsoever, even when others have left you, he is with you. Kazimba era akuutidde abakkiriza baleke endowooza zaabwe mu by'obufuzi, eby'eddiini n'ebirala okubaawulayawula, babeere bumu olwo Uganda esobole okubukalamu emirembe. Ono wa ddiini ndano naye bonna bantu ba Katonda. Lwaki tuwanagana olw'eddiini? Lwaki tuwanagana olw'amawanga? Lwaki tuwanagana olw'ebibiina n'abantu okubagana? Kyenva nsaba Katonda w'omukisa ekiseera kino buli muntu ateeketeeke bulungi. Kampeyini ziyitwemu bulungi. Eby'obunyolagano, eby'okubagana, abasirikale okuba abantu ba bulijjo abatalina mmundu. Ebintu ebyo byonna buli muntu abyewale kubanga tuli bannayuganda, tuli bantu ba Katonda. Agamba Uganda okubeera n'akalulu ak'emirembe omwaka ogujja, asabye okukalabala n'okukalangirira nakwo kubeere kwa mirembe. Aye n'okulonda kugere emirembe, n'obululu bubalibwe emirembe, n'okulangirira nakwo kukolebwe emirembe, buli kintu kikolebwe mu mazima. Kazimba agamba n'ebikolwa by'okuwamba abantu nabyo bisaanye bikomezebwe. Buli kintu kikolebwe mu mateeka, omuntu aba n'ensonga, amateeka galamule okusinga okukwata obukwasi omuntu. Awunzisaako olaba ebyokwerinda okwekomako ku bukambwe bwe bakozesa nga bakwasisa amateeka g'ebyokulonda.